Yes, ladies and gentlemen, natulabya ku YouTube channel fe Nganzi Uganda mu Kamoli. Nkwaniriza ate ni mukasera kanu kuba nti ate nkutusako bice bye bitambula mu Uganda saako n'okwetolola ate Africa yonna. Naye nga tunakweyongerayo nkusaba ekintu kimu, subscribing, liking, sharing, atube nti ate tutambulira wamu ffenna. Ate ne muno mutegeeze nti ate amaziba n'okumanya gali ku Uganda mu Kamoli. Manya nze DJ Mukirizo Champion Under 18 mba ntuseewo kuba nti ate nkutuusaako ate bice bye bitambula okulozaako muganange bitugenda okuba nti tuwogerako ebyamuna ne Derrick ate byo bibi nnyo era betaga sala tubenti ati tubasabira biki bibagoba bibanti ate biterera ate saako n'amawulire amabi enfuna nti abantu basatu abafiiridde mu kabenje ate akaguddewo ku luguudo oluva ejjinja okudda ate Kampala bano badde ate bava mu kyalo kuba nti ate bali amasane saidiza ate South Africa eyo okulozaako nayo nabo basatira oluvannyuma te parliament yabo kuba nti ate ekutte omuliro ate ku makya g'olunaku olwaleero. So ebyenkuleetera olunaku olwaleero tubende ate tuwogerezaganya ku nti kutuusako biki ebyate ebitambula ate mu nsi naawe benti otambulira mu nsi ate ey'abamanyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala oluvannyuma lw'okuba nti ate abantu basatu bakakasiddwa okuba nti ate bafiiridde mu kabenje ate akabaddewo muganda wange ku luguudo oluva ate ejjinja okudda e Kampala ate mu Mabira Forest ate oluvannyuma lw'okuba nti ate motoka mwe badde batambulira Toyota Primo number UAL 958Q ate wetomereganye ate ne pichi registration number UAZ 558 sakate ne trader UAL 793X banafudde bakakasiddwa nga tubategeddeko nga ate Kalema Yunus onate nga abadde wezamu emyaka 31 nga ate mutuuze wa Walusimbi Trading Center musaidize mukonaawo era ngono yabadde avuga ate akamotoka Primo mwe badde batambulira saaka ate ne Rutwama Rajab onabadde awezamu emyaka ate 48 egy'obukulu nga nayo abadde ate mutuuze wa Walusimbi mukono ate ngono yabadde ate babadde bavuga saako nomano ate omuto abadde jasaweza emyaka ena bambi abadde atanaba kuba nti ate ategeerekekwa kumanya abo bantu abasatu abafidde ate mu Primo badde batambulira saako n'abalala 6 nga kuno kuliko abakazi basatu n'omusajja omu saako ate era n'omwana omuto w'emyaka 13 abano bambi bafunye ebisago ebyenjawulo era ne babatwala ate mu ddwaliro awo eryokumpi nga ate asulawo tasulewo ebiri kumwa ate egy'abantu kigambibwa nti ate owa Primo abadde avuga nga ava ejjinja nga adda saidi z'e Kampala ate bwatuuse mu mabira awo kontro n'ebula n'ayingirira ate ekimotoka kikululana bambi era nebigenda okukakana nga basatu bafiiriddwa. Bano abalumiziddwa batwaliddwa beira Mulago National Referral Hospital kuba nti ate bongera okufuna obujjanjabi wano mu Uganda mu Kamoli tuba nti ate tusabira emyoyo gy'abo abafiidde mu kabenje okuba nti ate Mukama abalamuza kisa era nitwala nakisa kano okuba nti bambi abavuga tuli mu biseera bibi nnyo nti ate mugezaako kuba nti yes muvuga mpola ekimama bambi mugende ate mukendezaako tuli mu biseera ate bino bya lunaku nkulu buvuga omuntu ate muno obuvunaanyizibwa abenti atuuka eyo gyagenda yadde tetebale tuli mu lunaku nkulu okuvugiriza ekimama muganda we nti tekikola makulu vuga mpola tumanyi nti mwagala kasente naye tolina okuba nti obalirira ate n'obulamu bw'oyo omuntu bw'oba nti ate ovuga. So tusasiddeko family zaabo abafiiddwako abantu baabwe kibi nnyo ddala awo nga tuvuddewo saidize ya South Africa naye ate ebyayo bibi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti ate parliament nga wano tulina ate parliament yaffe eri ekusaidiza yawo Parliament Avenue nabo parliament ya South Africa ate onaku olwaleero bakeredde ate mu mazigo kuba nti ate bugenzi okukya kusazibadde nga ku mirimu z'okumakya wano Uganda nga parliament ate ekutte omuliro bano bagamba nti ate bagezaako kuba nti ate batangira guno omuliro kuba nti tegutwaliramu bintu bingi naye ate gubadde gubasinza amaanyi era bagenzi okumaliriza nga ate bingi ate bitokomose. Police tena kuba kuvaayo ku ate na official report olaga kiki ekiviiriddeko omuliro guno naye nga batugamba nti ate okunoonyereza okulaba nti kiki ekiviiriddeko omuliro guno
kukwata kukyagenda ddala mu maaso era naffe tuli wano ate ku Uganda Mukamwe tugenda kuba nti ate tukutuusaako ate mpola mpola biki ebigenda ate okuba nti bivaayo saidi zeeyo mpola mpola. Nga tweyongerayo naye ate nkujjukiza muganda wange subscribinga likinga sharinga tube nti ate tutambulira wamu mpola mpola ate mu Uganda ku Uganda Mukamuli nsibuko y'amazima ate n'okumanya nage ate DJ Moka kuba nti ate mbeerawo buli nakuba nti nkutuusaako biki ebitambula kati nno awo nga tuvuddewo mawulire ag'ennaku ate era ag'ennyamiza ennyo. Mwana muwala Muna ne Derrick ndowooza bano abagoberera abantu abagoberera ennyo emitimbagano okusigiriza Facebook, Instagram, TikTok ndowooza mubategeera bulungi nnyo. Muna wa Derrick ate Muna ne Derrick mubamanyi bulungi ekapu esinga okuba nti ate saa zino ye trending ate ku social media ebyabwe bibi. Fred Rumbuye ticha asinga gwe mumanyi Kajobi yavuddeyo n'abawooninga oba n'abalabula nti ekintu kye bakola ate kyandibaviiramu obuzibu. Ono Fred Rumbuye avaayo n'agamba nti ate bana ate ababiri bandibanga esente zino ze basansaanye ennaku zino. Project ya Muhoozi mutabani wa gundi wa President Yoweri Kaguta Museveni ekyagamba nti ate kyandibatuusako obuzibu kuba yagamba nti bangi tulabyeko nga bagenze mu State House okuba nti ate bakozesebwa naye ate ebivuddeyo tebibadde birungi. So n'agamba nti bano mwana mulenzi Derrick saako ne mwana muwala Muna bakikwate mpola mpola ate n'obuyigindiriza kyandibaviiramu okuba nti ate abafubira n'obulamu bwabwe. Yoyo mwana ye musajja mukulu ate Fred Rumbuye ng'avaayo alabula ate Muna ne Derrick. Muna ebiseera bino bali saidize eyo London bagenda ate kutua naye Fred Rumbuye Kajubi ticha yavuddeyo n'agamba nti ate era kisuubirizibwa nti ate n'akasente ke bakozeseza okugenda e London kandi bakavudde mu State House ekyagamba nti ate kino ekubo lyebakote lyandibasuula mu buzibu. Baana bato bandibadde ate ebintu bya State House bandibadde babivaamu kuba ye amanyi ate akabi ki akabivuddemu. Muna ne Derrick tubadde tubamanyi nti be bamu ku baganda ba die hard ba Fred Rumbuye. So ndowooza nti bw'avaayo n'ayogera ekintu nga kino alina okuba nti alina kyalabye era kyendowooza nti Muna ne Derrick balina okukitwala nti ate ekintu kyamakulu ennyo eri ati obulamu bwabwe ate tutamaliriza nga ate nabo batugenzeeko kuba tukyabeetaga abaana bato bingi bebakyetaaga okuba nti ate bakolerera mpola mpola wabula ate bw'owulira ate saidi z'abantu alagamba nti Rumbuye kiki ate kimutawaanya abaana bato they are not even involved in any politics lwaki avaayo n'agamba nti ekintu nga kino. Ebimu ku bujulizi abantu bavuddeyo ne bagamba nti waliwo ekifaananyi ky'abaana ababiri ekitambula okwate ku Instagram, TikTok wonna waliwo Benz eyo gye beekubikizaako ekifaananyi nga bali babiri nga bagamba nti kino ekyali Benz eno ya Muhoozi era bakyekubya nga bakamala ku miitingani General Muhoozi mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. So nga ye Rumbuye yalowooza nti bandi bali bakozesa engeri gye balina nti ate balina abantu ababakirizaamu ab'amaanyi bandi babakozesa ate ne bakozesa ensobi mu ngeri saidi zeeyo mpola mpola. Rumbuye ye tumumanyi nti ebintu bye ye teyerya ntama waliyo ebintu byayogera ate bizze nga ate bituukirira bakuba nti ate waliwo ebimu muganda wange byazze ate nga abamu babikuba obukosi abyogedde naye ne bitatuukirira. Waliwo ate nga ogezanga bwe yavaayo n'alangira nti kabaka avudde. Of course ebyo byali bya buliba naye ate waliwo byagezezaako okuvaayo n'atulaga nti naddala ebyo biva mu State House. Agezaako okuba nti ate alinga alagula ate nebituukirira. Mujjukira wano kufa kwa ate kwa Kirumira Kaweesi bonna azze nga ate bamuzaata bonna avuddeyo ate n'atugamba nti bali mu buzibu era okumaliriza nga ate muganda wange obulamu ate
babufiiriddwa. So Muna ne Derrick ndowooza nti ate ensonga nga zino balina okuba nti ate bazikwata n'amaanyi mpola mpola, n'amaanyi nnyo okuba nti ate obulamu bwabwe tebugenda bwe buti kuba they still have a future to chase. So kati baba bazze mu bintu ng'ebyo oyinza olowooza nti ate obulamu bwabwe buli mu matiga. So tubasabire babe nti ate eno message ndowooza ebatuukako, era naawe oli eyo nga ate oli mukwano gwa Muna ne Derrick osobola okusharinga buno obubaka ne bubatuukako ne bagamba nti bannange mukwano gwabwe ate lumbuye obubaka oba warninga okuba nti ate banga kituufu bakozesa ate akasente k'omusolo wano e Uganda bandibadde bakeesonyiwa, otherwise kayinza okuba nti ate kabaviirako akabasa ate ne kabasuula mu buzibu. Ate nga tugamba nti muno by the way enswere kwa ewagala egwa kubwa. So lumbuye waba yavuddeyo ate n'abawoninga nga sinaba kugenda wala, kiraga nti ate ayina ekyamakulu kyalengera ate ebirungi byabaagaliza webanga ate tebirimu bya politics nti yataddemu politics. So bwebityo bitambula. Eno Uganda Mukamoli amanya ze DJ Muk, subscribinga, likinga, sharinga, ale muno mutagize nti ate amazima gali mu Uganda Mukamoli. Sa ne comment giteke wao by the way ongambe osinzidewo kuba nti ate otuwuliriza, osinzidewo kuba nti otulaba. Amanya ze DJ Muk tuddemu ate wetubanga ate tuwesanze.